Mtwe kugamba nti no is a prayers land pastor in police cell bagamba nti uno a Pentecostal pastor who had been on the run since July last year is among the first men of God police detained 2 years after President Museveni sought a diplomatic resolution over raising poison in the countrywide. Ojakbango bisoma kompuloritwa olwa Daily Monitor bagamba batya protest in Gulu City over fuel station in wetland. Abe Gulu tebalinga be Buganda tibalabanga bitogo byammwe mubi babimalawo ensaalu ziggwawo ne muyitawo naawo bazimbyewo basajja bazibu nnyo baaganye oli abadde azimba petrol station mu wetland ne bagirumba bagamba we uphold that NEMA certificate be withdrawn because the project belief and the approval certificates contain coordinates falling far outside the plot in question, raising more concerns for further clarifications. Bagamba yabalize baluwa ya NEMA neibo balaba nti NEMA we abagabira bayitawo bali mu lutobazi bagamba tojja kuzimba mu lutobazi waneggulu si Kampala si Buganda gye mumanyira uyita ku Bombo Road ngano factory mu kisalo mu lutobazi wano erisinde antu babera mu motoka zana okay sejja bazimbye ebitogo byonna bameze amatiga jatulumba wano mu taxi bano baganye okubamanyira ebyo mujja kumanyira balala. Fire from unknown jailbird to Africa's youngest president. Just weeks ago, the man said to be Senegal's next president, Bassirou Diomaye Faye, a relatively unknown figure outside his opposition party, Perceptive, was sitting in prison cell. Wiki ngemubiri 35 emabega abadde mukomera ne yawangudde akalulu mu Senegal abane bagamba tukopaawo mukopaawo opaawo eno Senegal eno Uganda. Okay, NUP at crossroads over Bobi Mpuuga standoff. Aba NUP batabuddwa buli omu alinnyo omuliro agiwadde omuliro. Bobi taliyo conference wajirabye ya commissioner Bobi taliyo press conference by commissioner of parliament Mathias Mpuuga tanada yatambula tenakomawo Mpuuga omu osobola okugatta ba Bobi 10 ani akyogera n'ogatta basanyonyo 2 leka temujevunanga bantu n'ogatta Mpuuga is a big politician from Masaka. Mpuuga ali better than NUP. More than Mpuuga singa NUP. Gamba nze kigatandika n'ekigambo nze no mu ndowooza yange ngamba. Nze mukulaba kwange nawe. Kukulaba ko nawe. Ne bwe tugenda mu Mpuuga omu. Nedda sebo. Nedda nyabo. Ate ina ndowooza ne yange nenda bayo gye bintu siwe njira batyo bala nze pagira Museveni go wagira DP. DP oye. Yawa. Kama robako bempita muri awo moto bwa na Uganda. Muri basumbu ibusumi mugaye Museveni ekintu kimufuga tata. Okay, KCCA cleaners not yet paid despite MP's intervention. Ndabayera kukubo tebana bakusasula misala jabwe wadde ba MP bakingiramu. Bano bachaga no. Nabade na yingiri ananga abantu baba decent. Are you sure? Yes. Kali bano babijewa. Simanyi nabade na yingiri ananga twabasasula bonna ate muzayi nalagi atubaze ku board. Nabade ne minister Kalawandi ana nkimubuza ekya abantu okusatona nga muzayi yatulagira bonna tubaleke ku mirimu baba wese tane ku babaleke ko tebabagoba. Bakole. That's very good. That's very good. Kavuma ekabo wajja kubanga atukubira kusimu because obai na yeja akolera obali nayo mtu akolerayo is informed about that. Okay, 150 bali babuzazi banga tebagala bogena yingine wake sisi ati mitendera emitendera bwegitambula abantu kati banonga baba kugira tuka kubakulu okwetukira wali bebegere omanya abantu bano sendeza abazawula zituuka nojjako agenda ofuna mukazi watwa musajja wattu ngaafunye kota eyabadde musendeze so tebagala batuuke ku bakulu naye yingini avaayo nabagamba mwogere naffe ffe tuli suppose basasula mwogere naffe abali mu kitongole nga bali ababatendalinga oba bali babatendalinga omanyi bali Uganda buli muntu naye Uganda eno baani agifuga buli muntu yafunako akapapajo omona office ajuwadde BBS omupyazibwa Omaswa bagambye 150 children to get free heart surgery in India. The Indian Association of Uganda says they repay the medical bill in partnership with the Rotary Club of Sese Island. That's very good. Dr. Muna, your office.
Omaswa ajwade Omaswa. Yes, ade babade mpalia babade mu State House ne Balam. Ne Robin. Bano aba baganda bafu aba NUP. Baganda bokuchi. Baganda bamwe nani? They are Ugandans. Baganda bogwe nani? Don't joke with me. These are Ugandans. Don't add me to those gundi mukwana. Baganda bonani? Muzungu agamba. Ntipule. Antuliriza. Nantono muzungu chamwe matongera kungamba. Tebalina legal advisor. Ngaba mujawa. Kubanga ono teyadize na baluwa kuisulwako. Speaker yabadiddewo n'abagamba constitution. Obutamanya bagite mirembe. Why? This is a political party. Tekisoboka kubanga telina legal advisor. They don't read the constitution. This is embarrassing. Balinga karaoke group. No, this is embarrassing. You are embarrassing yourselves. Chemuwandikiro chemuzanyako mukimanyi parliament yeggwanga. Ate kyokubiri Mpuuga si commissioner wa NUP onule. Wa gwanga kati. Wa commissioner wa side zivukola ki? Temumanyi nga kibiina kiramba temumanyi process. Tanyonyo mwamu kwata mu leader of opposition. Mumanyi mu leader of NUP. What is meaning of opposition? Chenyaga tunyonyo kikalero kati mukuma basema Kenya. Bonna abakulira ba member bonna aba parliament abali mu parliament nga tebali mu kibiina kifuji kirembuyinza. Kati mumugamba nti no nze kyesitegedde. Why didn't they seek legal advice? Leader of NUP. Ono yabawandikira ebbaluwa Zedriga, Miss Lina Zedriga, shortly after Mongo's letter rejecting the request to withdraw Mr. Mpuuga went viral on social media. Yabazemu ate baliwo negenda ku social media. In a day during which events move rapidly. Byayanguye nnyo. The speaker addressed the task response. Task kirigeza ejjudde obunkenke to NUP Secretary General Mr. Lewis Lubongoya quoting bano basajja basomera ddala Harvard School of Law. Bino si byakuvola si kumanya sikola ki bw'obanga ofumintiriza ng'obongo obulamu bulungi bukola ng'oyagala okujjako Museveni osobola okukwata Mpuuga n'omulipulesinga zaake. Tugende mpola. Tugendayo. Madenga amanti ng'olimu. Osobola okukwata Mpuuga n'omulipulesinga zaake. That's my question. It's me. Nange njagala kumabigenda mu ggwanga. It's me. Mpuuga alina experience. Omanyi ebintu bino abantu babirabako nzikiriza nkyogereko. Mu nsi ezimu ebibiina bibirina obuyinza obuyitayo ne president. South Africa ekikola nnyo. Ne bagamba nti kati tumugyeyo ffe nga aba NC African National Congress kati tubalewo ono ye president. Era mu abalala tebibakwatako ekibiina kye kiba kyetereeza. Ne Uganda tusobola kikola movement. Uganda sobola kikola manyi lwaki? Constitution evengeri gyawandikwamu n'eyebikibiina. Manyi lwaki basobola kukikola? Musabira mu meeting mu nkukutu one by one era bekolerera ngabo. Asina ekyo ne constitution. Ati nze nkunyonyola. Okubeera opponent w'omuntu obaje kituufu. Ye kituufu opponent w'omuntu tekyetaaga kwewalana. Tekyetaaga kubeera nti no otyo mugenda. Bano bagamba balinga okulaba Museveni nti balinga abagamba nti oba mama baba bazizza omusango. Ensi zonna president asigala president. Atono Museveni yatuyitako. Ano musajja namusanzeeyo n'agamba. President mwina mu meeting amu abaludde oluvuganya. Namugambye nti okukolera abantu bammwe. Ndi opposition yabuzaabuza nnyo abantu emyaka egyedda. Omusajja yagambye nti batugamba temwewandiisa ndagamuntu. Tugenda okitegeera nti ndagamuntu bwe bulamu obupya. Ate mulekera okwepankira project za government bweranga ekintu ne bakabaka no kayero favor. Ate banti kyengamba bawule NRM ne government. Government ebefuga NRM kiba kibiina. Government bereta policy nterese emyoga sija NRM. You are supposed to be part of it. Sija NRM. Kati minister tubale minister bala muwe bamulese. Siwa NRM. Bala era bala muyaga ngatandika kubavuka abasibwa. Abakola ki? Abasibwa abani UP. Because bala musiwa NRM kati. Minister wa gwanga avunanizibwa kensonga nze nebazanya bavuka bensanga ewa nabanja aba NUP aba MP ba NUP bona basanga wana banja nga balingo obukolwa
nabalamba sanga ogira uri kiba kibi mbasanga ne wamonge waka bato luva ne bamwegana wanosanya nyibade bamubuza sente ziliwa bring back money wasaba sente za naku 5 mbogenda wabade unaku lumu sente noze zibika leka kwesi bakukatono nga waliwo ebinene bigenda wachi sesi bako chechira bwako ngate yayombe bamwe bakolokota Mpuuga msanyo ni sente za abendi ziliwa inaso aswana azikomya in a day during abantu bana Uganda babu bale manako an interview abazem but her message was clear and unequivocal. NUP, just like other political parties, cannot recall individuals they nominate to parliamentary commission. But yabagambye nti NUP ngebibiina ebirala byonna terina buyinza kuyitayo muntu gwe maze okunominatinga nebereza ku bukiiko bwa parliament. Parliamentary commissioners are elected by Parliament by virtue of Section 2 of the Administration of Parliament Act and rules rule number 11 subsection 4 of the rules of procedure of the Parliament. The role of the parties under the law is limited to nominating candidates for election to the office of the Commissioner of Parliament among court. Yagamenti omwame munominatinga ne balondebwa Parliament. Parliament bwe malo mulonda togamba ntati twakola ensobi ekyewunyisa baali bakamujja ku LOP leader of opposition ekyapa papya ku mudu w'ekifo ekirala sikimanyi kakati mukola ebintu ebiri outside the law abantu babalaba batya muli kibiina kinene mulina bannamateeka even secretary general w'ekibiina lawyer mukugu nnyo wagamba Harvard Law School, one of those big institutions Monsieur Nazibamanyi. And you're right, that manyi no mogwamu kukoma nomination. No kumujja kubwa LOP. Babu mujja ko mu contract yali ewedde. Yali ewedde naye andi bakola emyaka ebiri. Omuntu bakola munjja Solomon gaza sochi. Babu ngera. Oyo musajja Mpuuga. Ya awechanje kyali kiweddeko tewaliwo problem. Anti yali asobola okwongezebwa okusinza bali akutte we yakoze. Nje njagala nkubule Mpuuga kana buzibu bungi okujja mba upcoming politician. Nababeeramu nga tebamanyi baavu baze bagabatukani muntu yatunda ebidongo najja mauki tomanyi Mpuuga kyayitamu kukola embera abantu abo 2 years amawulire waggulu wa